ekitongole ky'amawanga ekya United Nations kyateekawo sabbiiti nnamba buli mwezi ogwokutaano buli mwaka abantu okwefumiitiriza ku nkozesa y'enguudo, era nga sabbiiti eno etandika ennaku z'omwezi nga 15 okutuusa ennaku z'omwezi nga 21. Uganda y'emu ku mawanga ageetabye mu nteekateeka ey'okwefumiitiriza ku nkozesa y'enguudo, era nga bannakyewa okuli abasirikale ba poliisi, abakulembeze n'abantu ba bulijjo olwaleero bakuŋŋaanidde ku ssomero wali ekittante okukubaganya ebirowoozo n'okwefumiitiriza ku nkozesa y'enguudo. We provide safe pedestrian ways and also for cyclists. There's a need to improve also the road signages, road infrastructure. Like where I've been at the zebra crossing, I struggled with no success to see if there was any signage. That can hurt other people that where you can, there is a zebra crossing. Therefore, we need to improve on those. But more importantly, we also need to focus more on the pro-reactive psych behaviors of the motorists. These are programs that are geared through training. Bannakyewa nga bali wamu n'abakungu okuva mu minisitule evunaanyizibwa ku ntambula wano mu ggwanga bagambye nti ebifo byonna ziyite zi zebra crossing ab'ebigere bwe basalira zikyali mbi nnyo wano mu ggwanga, era nga zeetaaga okuddamu okulongoosebwa okulaba nga kiwa abantu omukisa okusala obulungi naddala ab'ebigere. Nnyingi nnyo ez'abamengo baffe okwadvocatingira ebintu mu ntambula. Entambula zitutunuulira luguudo, mazzi, leerwe, nnyonyi ne pipeline etambuza amafuta. Naye leero specifically tuyingiriramu wa road safety eriemu ku mpagi zetutunuulira nga Siscoot, era lwaki tugitunuulira? Eggwanga lifiirwa obukadde 4.5 trillion every year due to road safety. Eggwanga likoseddwa obutonde lwakuba tulina obumotoka bungi nnyo ku nguudo zaffe, bufulumya obutonde ne bwonoona obutonde. Hannington Kiwanuka ono nga mugoba wa bbaasi obuzibu bwonna abutadde ku abo abagaba pamiti, ng'agamba nti abantu okubawa pamiti zibakkiriza okuvuga ebidduka bagwana kusooka kutendekebwa. Ne mu maaso kasita olaba omuntu etteeka erya zebula ligamba litya ebweriti, kasita olaba omuntu nga alinnya ekigere ekisooka omuzebula eri gwe wano siba. So si bino ebya gundi Uganda, muntu ajja ku gundi ezebula bw'ati atambula emmotoka emusala mu maaso, omuntu n'ayimirira emukubo kuki ezebula emmotoka ezimuyitako left and the right. Ekyo kikyamu kiva omuki mu bantu gula pamiti obutagenda mu driving schools. N'abamu driving schools ebamanyi abamu okuwa abantu certificate nga teba osomye. Lawrence Sengendo ono nga nakyewa okuva mu kibiina ekya Aba Civil Society yagamba nti enkozesa y'enguudo ennungi esinziira ku neeyisa ya muntu. Nga wakujja kuddula gavumenti nga tujja kuvuga molo naye bweyisa ebbanga nga millions 2 nga tosasudde kijja kadwa gavumenti okulaba nga gwe empounding emmotoka eyo ng'osasula lisiiti eyo. Naye kya kijja kugezaako okuzza abantu mu nteekwa nga balowooza oba oli ku kkubo ovuga otya emmoloka, ng'oli ku kkubo olina oweegendereza otya, ng'abantu n'emisango gijja kukendeera n'obwenje bujja kukendeera mu nguudo za Uganda. Naye ekyo kirina okukolebwa nga abateeka amateeka ago bataddeko essira okulaba nga gakozi gagenda gakola ku nguudo. Sabbiiti ey'okwefumiitiriza ku nkozesa y'enguudo yakukomekerezebwa ku lunaku lw'omukaaga.